Kamera yoko zeso. Abagabo badde mabega. Yakuta mabega nnyo. Ngasema. One Uganda, one people, free Dr. Besigye, free all political prisoners, and Museveni must fall. Now, Abagala Uganda. So olunaku olwaleero twanjudde alternative budget ffe nga abooludda oluvuganya gavumenti ffe gye tulaba nti yerina okukolera bannansi ssente zirina kusaasaanyibwa zitya era nga theme omulamuwa ogwaffe gugamba nti combating corruption the sure way to effective service delivery nti bwe tuba twagala okubeera n'obuweereza obwannamaddala eri bannayuganda tulina kulwanyisa nguzi kubanga ssente mpitirivu ezibbibwa mu byekiyaaye bitongole ebyenjawulo zino zi Attack Sugar, Day by Farmer, Inspire Coffee Africa, Factory, Rocco Construction, Lubowa Hospital n'ebirala tulina obubbi obw'ekiko obw'enjawulo. Kati tugamba nti bwe tuba tunaabeera n'obuweereza obulungi bannayuganda bagende mu malwaliro nga waliyo eddagala, amasomero ga UP gabeere nga gakola, enguudo zikolebwe, abavubuka bafune ku mirimu, factories n'ebirala. Tulina kulwanyisa nguzi awe wali okuzibu. Ebiseera bingi muwulira abakungu mu gavumenti nga bagamba nti twalagadde okukola kino oba kiri n'essente tezimala. Ffe ab'omu opposition tugamba nti ssente ezo weeziri era zimalira ddala kubanga bannayuganda bawa omusolo ate ssente mpitirivu n'essente ezo zibbibwa. Twogenda ne classified budget nga tugamba nti obutabaliko obwo obuteekebwa mu classified budget kikyamu. Weewaawo buli ggwanga libeera ne classified expenditure naye kati eyaffe wano e Uganda tetegeerekeka mpitirivu ate nga ne bwe tugenda nti kakati South Sudan newankubadde ffe twakiwakanya naye era bazze nga basaba budget ey'enjawulo. Kati no classified expenditure ssente zikozesebwa ki? Ezo nazo zibbibwa bubbibwa. Kati tugamba nti Uganda bw'eneeba ey'okutereera munnayuganda n'afuna services ezitegeerekeka tulina kulwanyisa nguzi. Kati awo tutadde essira era nga tugenda kusaba bannayuganda tusome, tugenda gisharinga ne ku links ne social media naki naye n'okusingira ddala bannaffe abali mu gavumenti tusome alternative budget yaffe eno kubanga batera okugamba nti ffe nga opposition tuwakanya buwakanya tetuwaayo alternative views, alternative policies ez'enjawulo. Kati tubasaba musome ebintu bino ate muleme biwakanya just lw'okubanga bivudde muffe aba opposition naye mulabe ekirungi ekiri omwo kubanga omwaka guno ekyenjawulo ekiriwo nti twebuuziza ku bibiina ebyenjawulo ne bituwa endowooza zaabwe kibbo kye balaba ekyalibadde mu bajeti yaffe. Netwebuuza ku bibiina eby'obwannakyewa civil society organizations nabo ne batuwa endowooza zaabwe okulaba nti tuziteekamu. Kati katusuubire nti bannansi banaasoma newankubadde weewaawe neyinza obutateekebwa mu nkola naye twagala bannansi balabe nti wano wetwalibadde tutambulira oba oli awo singa ffe abali mu kulembeze. Tonnagiso